Kale tubagala nnyo mwena abali ku mukutu gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope tu, abali ku testimony Tish TV n'emikutu emirala mwe bali kubanga ate mutugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukundiza ekitibwa n'amatendo, ekyangu ofugera olabisibwe mu bulamu bwaffe, oyo mutukuvu otulungamye mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amina. Banaye waliwo akatambi akali genda maaso okutambula ku social media. Kamusumba omusumba ono ng'ali mu ggwanga lya Kenya, bamuyita James Nganga Poso oba mutume bw'atyo. Akatambi kano kayisiza bubi abantu, olaba n'abatali balokoleka abakoze bubi. Yakubye omusajja omukulu alina n'abaana empi mu kkanisa. Imagine kati watyanga mukazi waali mu kkanisa n'abaana. Kale kankutereyo akatambi kano ka seconds nga 17 osooka okalabe. N'obutambi bungi. Ndowooza naawe ojja kumpa kiki ky'olowooza ate mu bigenda mu maaso mu Kristo Yesu. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Ndowooza akatambi ako okalabye. Musajja mukulu yamuwujjiza oluyi ate ng'akuba wano nga ku maaso. So si kintu kirungi by the way, era tekyatuyisiza bulungi. Gwe kiyinza okuba kyakkoledde bulungi, era nalabye ku social media platforms ezimu abantu ng'ate bamuwaana mbu papa wakoze bulungi, tebalina kusumagira mu kkanisa. Siwagira kusumagira mu kkanisa, ekyo sikiwagira, naye ate kyesikkaanya nakyo okukuba omuntu mu public. Ono omusajja mukulu, bane abantu abamu bakola ekiro, ajja akuuye komawo kwolina naye kakati mu kifo ky'okwebaka kangendeko ku kkanisa nsabe. Abantu abamu balina ebizibu bye bayitamu, n'agamba banaye kaneewalirize ngende ku church wadde siisobole naye kamale gagenda, n'agenda. Ate abantu abalala bali demonic possessed, bantu bawambe. Omanyi buli wabayako obuwambe osumagirira mu kkanisa oba tokimanyi? Okusumagira mu kkanisa si kya bulijjo. Okusumagira mu kkanisa kabonero akalaga nti oli muwambe, olina by'olina okwekutulako. Sitaani aba atakukkiriza kubanga ate otegeera biki ebigenda mu maaso. So nze ndowooza webanga omusajja ono muwambe yalibadde amusabira busabizi, okitegedde? Bw'abanga alina ebizibu bye mugaye banaye situka, toddamu kwebakira mu kkanisa, saavisi weggwa jangu ondabe. Naye musajja ku myaka gy'oyo omusajja alina abaana, ate abaana bayinza okuba basabirawo, alina omukyala. Kakati oba omuyisizza otya ewaka, abaana banaamutunulira batya n'omukyala, obutambi nga butambula nga omusajja akukuba empi? So simanyi ababuyize Kenya kiki boogera, naye license yoyo Nganga bagisazizzaamu. Kankulaga akatambi akala nti okukuba mizeeje si tekibaddewo accidentally, okukuba mizeeje, era waliwo gwe yakuba empi mukyala, era naye alisumagira mu kyaki n'amukuba empi. Siwagira kwebakira mu kyaki, naye ate tolina ku handolingawo otyo. Ekyo kye yakoze nze damage ku mubiri gwa Kristo mu nsi yonna. Kati omuntu alaba ebyo, abasiraamu bali mu kuseka, n'abadde ayagala okulokoka agamba kati nange watya nensumagira mu kyaki, kubanga kya bulijjo abantu balina ensonga ez'enjawulo. Nkiwa buli omu yali asumagiriddeko mu kyaki. Ne bapasita oluusi ajja akooye, ogulaba nga naye asumagiddemuuko. Ekitegeera, naye gwe tosobola kukuba musajja ono mu bantu. Ono taata wa muntu, bawa muntu, okukuba kuswaliza ddala ate okususse. Kankuwa akatambi akokubiri nga Nganga oyo yennyini aliko omukyala gwagoba gwafulumya ate mbulwakuba amusanze yebase. Tunaenda
Umetoka wapi? Wapi? Amka. Chukua mizigo yako. Chukua mizigo yako. Chukua mizigo. Chukua mizigo yako, toka. Enda ukaije. Utakuja baadaye. Simama. Enda ukakae kule upigwe na baridi. Sokesha huku ije. Sokesha huku. Hata umweke kwa mvua anyeshewe kidogo asikie baridi. Loza katambia ko kalabi. Ya msanga yebase. Namuwera wempi ku matama. Katonda wange. So, ono kukuba ekya bulijjo. Wadde baposo bakuba naye bakubira nsonga. Omuntu olina soko you carry out lwashi webaka mu church. Singa oba oyogera naye ogusoko gw'okubira ogwokusana olabanga at least awo naye bambi abantu balina ebizibu. Abantu balina bizibu bingi. Okitegere? So simanyi bagwe kyakuyisiza bulungi naye nganze tekyampisiza bulungi. Akati ngange ono oyamaze okukuba sebo neyewaana n'abagamba akyabasabulira ddala kamukuwe nga yewaana. Weka chini. Hapa si sokoni. Niliona mlisema ati nilipiga mtu, nitapiga mtu. Hata Yesu alitoa, hata nitawatoa ije. Hata Yesu aliwatoa yeye mwenyewe. Okusinza ku Luswayiri lwange olufuufufu naye mabega kawa nagenda Kenya. Kakati agamba ajja bakuba paka Yesu lwali mutwala oba paka Yesu lwali batwala. Akyabakubira ddala. Okuba kubasabula matama ajja kuba. So ekanisa wetuuse. Naye ekintu ekyo tekyakoze bulungi bantu kyabayisiza bubi. Ate mu kifo ky'okudda okugamba bannaye bansonyiwe yeewanye bwewaanyi n'agamba nja okubapiiga. Paka Yesu lwalikola ki? Paka Yesu lwalidda. Kakati ngange ono eka mukongere. Lumu nga baleeta ebirabo ku church. Ebirabo nga tebiwera bulungi nga wayagala. Yabiyuwa. N'abagamba buno buki bwe mulese. Buki buno? Nze komanda wano tumudamu buleeta buno. Soko omulabe nganga. Lete hiyo sadaka. Lete. Me, I don't play games. Sasa hii ni nini? What is this? Ya nani hii? Hawa wote. Hii. Hii. Mama ambaye utajenga madhabahu ya watoto. Unatoka all the way unakuja kufanya sarakasi hapa. Next time don't come here when I'm here. I'm the commander. I don't play games. So beba nabagala olete gusadaka ugunene. Unaleta gusadaka ugunene. Kakati bamuwa akabo bakasero nabuza buki buno bwe mulese. Buno mubulete dani. Mwemwe nabaze, mwemwe na mulete buno. Ne yuira wansi. Muleta bushobo. Ekanisa ya Kristo. Abantu balemerera n'okulya ne bajja ne baleeta. Okitegere? Omuntu atambuza ebigere n'alemerera okulinnya boda oba tukutuku. Manye Kenya bakozesa nnyo tukutuku. Naye najja n'awaayo abirige 10 kye. Ebino gambe wano nze komanda. Wano nze komanda. Saagala muzannyo. Komanda waffe ye Kristo Yesu.
Sabantu abamu muli mu makanisa oba babaloga bulozi simanyi muli baloge niyo olabe bigera maaso si bituufu naye n'olemerayo sebe ebirabo yabiyuwa yali asuubira akabbo akasero okuba nga kajjudde aye wemuleeta akasero tekatuuse na wansi kati wajja Uganda mama abanga akuba ente kuba Uganda emputtu balina nnene awaayo ebitaano nayagala ne balansi bisatu kale wakita abaligite so yoyo nganga atrendinze ku social media ez'enjawulo naye gw'okirabye otya sajja mukulu taata w'abaana n'omukuba empi ogusooka ogwokubiri n'omukuba n'ogwokusatu ate abantu bali awo basinika businisi abantu sebo bali mukusa leka kuwa baseka ojja nawe okukwatibwa obuso so abantu bali mu kunyumirwa musajja bali mu kubampi abantu olemwa. Me, I hate drama. I swear before God. Unaona sasa? Kenya iko mambo mengi sana. Kenya iko mambo mengi sana. Amka. Amka na makofia yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Nawe kwa nini analala hapa na namuona? Tuna concentrate na nini? Wana concentrate na namuacha analala hapa. Amka hata wewe. Toka. Hata huko muona. Ati kila mtu abebe msalaba wake. Sawa. Umeachiliwa. Sasa you just tell me. Hivi nimechacha hivi na mtu amelala. Na hivi nimekasirika hivi mtu amelala na akitia bere. Ndozo mulabi. Mbuye tayagala muzannyo. Yalayira tayagala muzannyo. So engalo ze zimusiiwa buli ssaawa za kuba bukubi. Ne bakuba omusajja. Ne musaka busesi. Gotubawulira nga basinika businisi. Okusaka wala kusinika kubanga okusaka olina oseka ebirimu amakulu kati muno omusajja bamukubi. N'amuvuma stupid mu Luganda kiki stupid oli musiru simanyi kiki my school fees nze namulya kitegeeza ki pasita nobeera katuuti n'ovuma omuntu omusajja atwaze mu kyaki n'omugamba stupid ebigambo ebimu tebiteekeddwa kukozesebwa katuuti. Tulina wano mu Uganda abayita n'embwa abayita buli manya gayagala. So waliwo olulimi olukozesebwa ku kituuti nga si lulungi. Kanisa siiyo. Ekizibu nti abasumba ekkanisa bazitutte nga bitongole byabwe. Era n'ogenda gye baziwandiisiza manya galiyo limited byabwe. Niba bakoze TV oba radio gena sanga shareholder yekka ye 10 ku 10 ng'olusite zirina mu mannya ga kanisa mannya gage. So babitutte ng'ebyabwe personal properties ne beerabira nti ate guno mulimu gwani gwa Kristo Yesu. So kama atuyambe ate asaasire kubanga wano wetuli wowoocha sitaani takyatuma yeesitukira bwesitukizi. So gega mawulire agatali malungi agava ate mu ggwanga eryo erya Kenya. Leka nkulekere ekyawandiikibwa Titus Tito Titus
Mukandabe wano ndowooza kijja kuba nga ekyawandiikibwa ekyo kijja kukola bulungi. Titus ndowooza otandikire oba ku Lw'ekumi-n'ettaano. Kale nze kankinoonya ekyo ekyawandiikibwa ate kikusigalemu awo, n'abasumba abakuba bannammwe nammwe kibasigalemu, omanye nti tolina kuba bintu birekere Katonda. Titus ojja kusoma okutandika ku Lwokutaano ate paka ku Lwokumeka paka ku Lusembayo. The reason I left you in Slente was that you might strengthen out what was left unfinished and appoint elders in every town. Ojja kusoma nenze njagadde 18 agambye wati rather he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined. Olw'omwenda, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine. Then Olw'ekumi kandabe, for there are many rebellious people. So jakoma ku Lw'omwenda bakulaga kabona oba aposo alina kubeera atya, alina kuba nga yeefuga ng'asomesa enjiri ey'amazima, enjiri ebuulirira, enjiri ewabula, enjiri ey'okwenenya. Alina okuba nga yeefuga nga si wa busungiira. Kakati oyo ndowooza mulabi, ebyo ebibala mwe biri kweri. So kati mwe mulaba kanisa aganene ogamba Yesu ali awo yatambuza nabiga ekirabika awo wasula. Mufa bikanisa binene, mufa gazindaalo, kitegera mufa kubalaba nga social media babalaze ku channel zaabwe, naye nga mazima ogendawo atogenda kujjawo omukisa. Kati omusajja omusobera okudda mu church newaba akomyewo kweri, engeri gyanaddamu okulaba oyo yeeyita omusumba we alina ekyokubiri nti newaba omuliiridde omusasudde tosobola kujjawo that psychological damage gyotadde kuki, gyotadde ku bulamu bwe. N'ekirala nti obuki damage gyotadde ku mubiri gwa Kristo, ekifaananyi kyosiize eri omubiri gwa Kristo. Wano twali tumanyi nabbi Dawudi yekka yakuba Dawudi, naye maama twalabyeyo Dawudi e Kenya. Kale mbagaliza olunaku olungi kama atuyamba tugula amaaso tusobole okuba nga tutegeera abantu awatuufu tulina okuba nga tugenda Kristo Yesu Mwana wa Katonda. Kale tolemuko katono nnyo wekomawo n'amawulire agava mu ggwanga erya UK. Waliwo essomero erimu lyo lyagambye wano titwagala kulabawo Easter celebrations. Bino ebya Easter baabiganye mu ggwanga erya UK, baabiganye. Ndowooza katujje tulabe ensonga lwaki ate naawe okiraba otya.